It's a very beautiful morning, it's a very beautiful afternoon, and at the same time it's a good evening according to where you are. Jagala twala omwaganya guno okubanga nkubuuzako mukwano gwange webale kubanga nate otufollowinga, webale kubanga okipinga ng'olaba ng'ogenda mu maaso. It's me, Good Girl Dora Nutrition, back again on our YouTube channel, Good Girl Dora Nutrition page. Kwetuli era kwetutambula even on Facebook. Osobola ogendayo mukwano noonyako nolabanga ate osobola okubanga otufuna kakati mukadde kano kennyini tutolontose tutambudde tutuse Saudi Arabia mu nsi z'abannaffe abawalabu Sahara Desert. We have so many sisters, brothers and our friends there abakolerayo abasinga bava mu ggwanga lyaffe Uganda and other African countries. Tunoonya kubeera, tunoonya kufuna mirimu, tunoonya kola naye ogenza otya, and being there, how are you treating yourself? Weetwalamu otya, weekwata otya? Bangi bannaffe tebasobodde kudda nga bagenzi bafiiriddeyo, ate abamu bafunye omukisa, bafunye omwaganya, they have at least gained something, ne babaako ekyenjawulo kye bakola. Abantu balaba badde waka, even they are saving n'atuuka nga teriiwo, baagikozesa dda, baagirya dda nga solution gy'alaba yakwetta. Tulina abantu bangi abagenze mu nsi ezo ate ne bakomawo nga bali bulungi ddala. Even today I have a sister of mine in Christ. I have a friend who is going to talk to us. Testimony ye ejja kubaako engeri ki wetutuusa, egenda kubaako ekyenjawulo kyetusomesa. Gwali awo oli mu kiyumba, I know you have your phone, you can access YouTube, so osobola okubanga ogisharinga, osobola okubanga ogambako banna abalala, tugenda kusoma, tugenda kunyumirwa ate era nga bwe tuyiga ebibuuzo si bizibu. It's just a conversation between me and her and you who is going to be watching and enjoying. It's a friend of mine, she's very good, she's very courageous and so loving. Bamuyita Christine, agenda kubanga mukwana ayogerako naffe mu bigambo ebirungi. Awo no wetugenda okuva tusobola okubanga tunyumirwa emboozi ye ate munaye tokoma kunyumirwa bunyumirwa. Njagala obeeko ekyenjawulo kyofunamu kyopiikingamu. Abaddeyo emyaka gy'abaddeyo sijja gikubulira, jja gitubulira naye ng'ali mu Mukama anyweredde mu Kristo Yesu. MC Fred yetukoze obulungi obutenkanika era osobola okubanga oginoonyaako n'ogifollowinga nebeera ng'etuyamba. Biki byayizeemu, achievements ze yafuna mu myaka gy'atambuliddemu era abaffe nowane waka ebbanga lyamazeewo afunyeemu ki, abamu bagenda nayo y'okuddayo. But I think if you go there nga Mukama akwadde opportunity nobaako ekyenjawulo ky'ofunye, you can change your mind nobaako standing. It's me, Good Girl Dora Nutrition. I big you up and I love you so much. Nkugamba nti nolaba munnange sharing, subscribing ate kyagazisa abalala. Naye bw'oba olina testimony, you can come to me and we chat, tulabe engeri ki gye tusobola okuyambamu bannaffe abalala, naawe kwekyo Mukama kyakoledde kyakuwadde engeri gyakubikulidde ate n'oyamba omulala naye nasobola okuba ng'ayigamu. Let us switch direct to our friend, to our visitor, to our sister, such that we can start. Oluganda Yesu yeebazibwe, mwasi y'omutya banyabo ne basebo abawulize ba Dora Nutrition, mwe bali kuweereza, mwe bali kumwagala, abali ku YouTube, Facebook ne ku WhatsApp, mwe bali kwagala Dora Nutrition. Manya gange Nakabugo Christine, era nga tugenda tandika olugendo lw'e Saudi olunaku olwaleero, era nga neebaza Katonda eyantwala nankomyawo nga ndi mulamu. Kitiibwa n'ettendo ekiddiza Katonda. Olunaku olwaleero zoba ku bujulizi oba banyumiza ku mboozi anayiga ayige. Nali ndi wano e Uganda nenfuna mukwano gwange nangamba lwaki tetugoba ku byogenda ebweru okukola. Nze nali mbitya nga ndaba nnyo bannange era nga nze muntu ayomba lwaki abaana bagenda e Saudi ng'ate ndaba nnyo amawulire g'okufa, ndaba nnyo amawulire g'abaana be batubumbula, amawulire abaana ne bava ku bizimbe biwanvu ne bagwa wansi, kale bannaye nga mbitya. Naye mukwano gwange oyo n'aŋŋamba ebeera chance totya
nentandika obigobako mu kubigobako mukama nanyamba ne biyitamu bana esigama nti oba Katonda yeyangamba nti namuwulira ate saali nnyo musabi nnyo naye nga Katonda bwagamba nti buli ssaala ya buli muntu agiwulira nange ebigambo bye nagambanga mukama kyenzikiriza nti yabiwulira bwe ntyo nange ne lukya lumu nenninya ku nnyonyi neŋŋenda ntuuka natuukira mu kibuga kye bayita Liyaalo. Mu Liyaalo olwo we nava ne neeyongerayo. Mu kweyongerayo ekirungi mukama yannyamba omukyalo ono n'ambuulira amazima nti ogenda kukola mu kiyumba. Ogenda kukola mu nnyumba kubanga waliwo abaana abamu ne babagamba nti ogenda kukola busawo ogenda kulongoosa naye nga si kyekyo. Naye nze nava wano nga nkimanyi ngenda mu nnyumba kukola bwawusigaalo. Era bwe natuuka mukama wange nannyaniriza eyali agenda obeera mukama wange nannyaniriza bulungi nentuuka nentandika egintutte. Mu kutandika egintutte emyezi 3 tegyali myangu. Emyezi 3 nagimalako nga sirina ssimu eyange naye nga nsobola okukwasaganya n'abange. Mukama wange yali yanzikiriza okwogerera ku ssimu ye naye tegyali myangu nga tomanya ngeri budde gye bukya, tomanya ngeri budde gye bukola ki gye buziba. Naye Katonda nankuuma myezi 3 egyo oba gye bayita okugezesa. Ne bangezesa buli kimu. Banange kyensooka okusaba abaana Bannayuganda abava wano mugenze mu nnyumba ya Muwarabu kukola. Mugende mukole naye temwemakula, kyekisinga obukulu. Muve wano nga mumanyi omutima gyammwe mimativu. Bayibuli egamba abaavu mu mwoyo. Mugende nga mumanyi muli bagagga mu mwoyo. Temu oba nkuyite okwerondalonda nosanga kano n'okalonda nosanga kali n'okalonda. Bannange Omuwarabu akebera. Omuwarabu ajja kuceekinga emyezi 3 egyakugezesa, emyezi 3 egiggwako aba agenda kuceekinga buli kyonna oba ye yakikuwa oba wajja nakyo. Munnange aba akimanyi kyonna kye wajja nakyo ne kye yakuwa aba akimanyi. Akukebera n'akukebera. Waliyo munnange oyinza ogwa mu nnyumba munaye nga bali bakukutira mu bintu byowo bakutumako wano mu ffumbiro ne bakuggalirayo ne bagenda ne bakebera ekisenge kye baakuwa ne bakuceekinga. Olaba bwe bakusanga n'ensawa y'Omuwarabu bannaye bajja kukuba emiggo. Naye Mukama kanzire ku nze. Mukama yannyamba saali mwemakuze saali mweronzeronze. Nali mmatira n'ekyo kye najja nakyo. Ate Mukama nannyamba we nali nnyingira ennyumba y'Omuwarabu bantiisa ne baŋŋamba Bayibuli bagenda gikusuuza ku kisaawe. Ekyo Mukama n'akinnyamba eyange tebagisuula. Ekyo nga kiwedde era ne baŋŋambe Bayibuli bagenda gikuggyako nga wakayingira ennyumba. Naye nali naakayingira omutima gwasookera ku Bayibuli ne ŋŋamba kabanceekinge naye neeyange tekola ki teva mu nsawo. Tebanceekinga. Ekyo kye neebaliza Mukama. Ekyo nkyebaliza Katonda. Tebanceekinga. Banceekinga emyezi 3 giweddeko ne bambuuza kino ki. Ne mbabuulira mu Luwarabu nga bonaagamba nti eno Kuraani naye nze nga mmanyi Bayibuli mu lulimi lwange. Era we nabagamba nti Kuraani oba bagiyita Kuraani nze simanyi ne bandeka. Era nga nfuna n'obudde ne bangamba bagenda owummulemu. Emyezi 3 nali nkyali mugenyi. Naye emyezi 3 egyaggwako ne bandaba nga ndi muwala mulungi bakolera bulungi nfaayo ku baana ne bangulira essimu. Si ku ssente zaabwe wabula ku ssente zange. Airtime asooka be baamumpa ku ssente zaabwe. Tebaali bantu babi okutwaliza awamu naye
emirimu engeri gye nali saagimanyiira emirimu egyo engeri gye nali saagimanyiira saamanyirwa kulagirwa nali simanyi muntu kundagira kintu kyemmanyi bannange awo nga zivaako kati nze engeri gye nali nti simanyi kulagirwa awo nkaabawo awo nga nkaabawo amaziga ondagira otya nga ndabira ddala nsobola okukwata n'enkuyoola n'ekukasuka wali kati nga saagala muntu kundagira nga ne mukama wange yennyini ajja akimanyi ngenda kwoza bintu naye nandagira nti yoza kino kikuute kikole bwoti akimanyi ngenda nkimanyi okikuuta kati awo nga binyiriza ddala ne binjijjako waya kati mu kwagala okukuba awo nkaabawo obusungu ne buggwako nali mu nnyumba y'omuwalabu okusomoozebwa kwe nasanga okwokubiri nawe mbagambye nti nze nali saagala kundagira kubanga buli kyenkola mba nkimanyi okusomoozebwa okwo mu nnyumba y'omuwalabu nasangamu abaana baali bana babiri balenzi babiri bawala ne maama ne taata bonna kaŋŋambe nti bonna baali ba boosi naye nga ansasula ye mwami naye nga okutwaliza awamu mu nnyumba y'omuwalabu bonna baba ba boosi lwaki nkugamba nti baba ba boosi maama boosi akusasula boosi oba maama oba taata omwana yenna oba bebi oba mukulu oba myaka 5 oba 18 boosi wo lwaki nkuddamu nkugamba nti aba boosi wo agenda kutuma amazzi giraasi ng'ali ku ssimu ye togenda kola ki kugaana ogenda gireeta ogimuwe agimalemu amazzi ogizeeyo ekyo kimu omale obanga oba wakatuuka omuwa amazzi omulala akutume njagala kyayi abo bakyali baki baana neweebuuza kati ku bonna ani boosi kati nze lwaki nkugamba nti bonna ba boosi kubanga bonna bakola ki bakutuma oyinza obbeera awo kale gwe olera osanzeeyo omwana omuto akaaba eri waliyo ayagala kyayi muwalabu omanyi oli mu nnyumba y'omuwalabu omuwala oba omulenzi omanyi labani agenda kutuma egiraasi ya labani Munnayuganda obanga tumanyi labani ge mata gayinga bongo oba kaŋŋambe bwe ntyo agenda kugamba nti kati nze njagala kulya naye oli muntu ogwo omu mu nnyumba oweereza abantu 6 oba abantu 7 oba 10 naye oli muntu omu erinnya lyo ne lifuuka luyimba mu nnyumba lifuuka oluyimba ono n'akuyita Christine byonna ogenda bireeta ogenda malako otya oba nze namalako ntya nga ntumibwa bwe ntyo n'ensirika oba nze mu kutandika nkugambye saagala kundagira kyemmanyi naye obusungu bwatuukanga ne bujja ndi muntu onyiiga n'otuuka n'onyiiga n'ogamba sijja kitwala n'omala n'ogamba onoowulira omutima nga gugamba ojja kitwala n'okikwata n'okitwala n'osirika n'oli n'akuyita olwo olunaku ne lukola ki ne luggwako bonna mu nnyumba baba ba boosi waabanga muwalabu mpozi nga olina mukozi munno oyo gwe mumanya nti muli bakozi naye bali mu nnyumba nti ayina kala njeru osimanya njeru oba ki naye kasita abamuwalabu bonna ba boosi esayidi ennungi gye nayiga ku mukyalo oyo ebintu bye yanjigiriza ebintu bingi kale mu myaka egyo 2 nagimalako mu kunyigirizibwa nga si be banyigiriza naye nga nze ndaba nga ndaba banyigiriza naye kasita natuuka mu myaka ogwokusatu nalaba nti nali ndi kwongera kuyiga
okwongera okuyiga. Omukyala oyo obuzibu bwe namusangamu yali muyumbi, obulungi bwe namusangamu yali musanyufu, nga ye muntu ayomba n'amala n'asanyuka mu ddakiika nga 5. ye muntu atasiba busungu ku mutima. Yali muntu mulungi, kale ku saidi yange yali mulungi, ate yali mutumi mulungi, ate yali ayigiriza bulungi. Yanjigiriza emirimu gyabwe, yanjigiriza yampita n'angamba Christine olunaku bwe luti nga ntuuse mu mwaka ogwokusatu, kubanga omwaka ogwokusatu sigamba nti lwaki nze yagusaba neeyongereyo, bo bennyini be bansaba mbongereyo omwaka ogwokusatu. Emyaka 2 nagimalako nga banda bandi mulungi, ndabiridde omwana waabwe namusanga n'emyezi 3 nemulabirira natuuka myaka 2 naye n'atandika okunjagala. Ne baŋŋamba era omwami ye yansaba n'aŋŋamba Christine sigala guno gwokka omwaka ogwokusatu, omwana ona tugira tunoonya omuntu anaddawo mu kifo kyo. Omukyala yali mulungi, omwami yali mulungi, naye mu ntandikwa yennyini omwami yali mulungi, yali mulungi nnyo nnyo nnyo. Ne famire y'omusajja yali nnungi, famire y'omukyala yali nnungi naye nga mpangulukufu. Obulungi tuuse ku pointi y'obulungi, omukyala oyo gye namulabamu yanjigiriza okukola bizinesi. Yakeera ku makya, simanyi kyekyabajjira, kubanga Omuwarabu yenyinyala omwana Munnayuganda, simanyi yenyinyala, batwenyinyala nnyo nnyo nnyo. Newokwata bukwasi ku giraasi n'akulaba akugamba genda ogikuute ne Clorox, nga mukalu, naye neweebuuza nze akuuta Clorox nze alongoosa omwana we nze abafumbira. Awo omwaka ogwo ogwokusatu omukyala yampita mu kiyungu n'anpa akatebe n'antuuza n'aŋŋamba Christine tugenda kukola bizinesi. Nze bizinesi ko ye bino ogenda nno tandika obifumba. Nze kaali nayaleeta eŋŋano nanjigiriza netuyiga nenfumba, netufumba naye twayiga ofumba. Nze nayiga ofumba pizza, nayiga ofumba emmere yaabwe, erinnya erimu ndyerabidde. Yanjigiriza ofumba musega, abeeyo mumanyi emmere eyo. Yanjigiriza ofumba ebintu bingi. Obulungi speed, nali sirina speed, ekyo mukazi yanjigiriza okubeera ne speed, nga buli kimu kibeera ku speed, buli kyokola kyonna olina okikola ku speed. Ne omugamba nti sirina speed, agamba ojja giyiga. Nga lukya lumu nga tutandika bizinesi, nga boonagamba nti okola pancake, osiika chapati, osiika ebintu bya mirundi mingi, byonna ogenda kola ki bitwala obitunde. Nentuuka ekiseera omukyala bizinesi n'agindekera. Bizinesi mugindekera teyali nnyangu, bakazi bannange, teyali nnyangu. Nagituulamu nayo nentuulamu. Nafumbanga keeki ya biscuit, kyemanyi mugimanyi abeeyo bamikwano, n'okuba keeki egundi 2, n'ofumba sowaani za small pizza nga 10. Waliwo n'emmere ekika ekirala nayo n'ozifumba sowaani 10. Ogenda kukeera ssaawa 9 ogw'ekiro otandika obikola. Oyina eyo yonna kuyigirizibwa kwendiko, ndi ku exercise oba ndi kuyigirizibwa. Omukyala naye nga nina obikolera mu budde, nina okuzuukuka mbikole by 11
ntegeka abaana bagende ku ssomero. Omukyala yeebase, muyinza olowooza yali anyambako, yali akola kino. Yeebase saawa 11 nina ozuukusa abaana, mwana w'omuwala butazuukukika, omuzuukusa n'akuvuma eggambo n'oguma, n'oddamu n'omuzuukusa n'azuukuka n'ayomba, n'addayo ne yeebikka, saawa nno zigenda. Naye ne ŋŋuma ne mmalako, ne mmala ne bagenda ku ssomero. Sinze yali abatwala, kitaabwe yali abatwala, ne mmanya nti ogwo guwedde, n'ossa ku kikoowe n'okola ki, n'okwata ate omulimu ogukola ki omulala ogwa bizinensi, n'ogitandikako, n'otandika osiika chipusi, n'ozisiika, n'osiika ennyama, n'osiika enkoko, byonna bigenda kufumbibwa, n'obimala ebyo. Naye bakuwadde essaawa, essaawa 6 gwennyini zirina okusanga ng'obimaze, omaze obipaakinga, omaze obisiba, otaddeko ne sitiika. Bannange nga si byangu, ne basanga totaddeeko sitiika oba tonabisiba, bagenda kukubuuza obwedda kyokola. Naye bo tebamanya nti otulo tumanyi okubba. Ne ŋŋuma bamikwano, naguma nenkola bizinensi, nempulira nga tekyantuulamu wabula nga nzenji. Omukyala nanjagala nnyo ekisukkiridde, nga buli we balina shoppinga bagenda kundeeterayo ebirabo. Ekyo nkyebaliza Katonda. Omukyala gye nayongera okwagala emirimu gyabwe, gye bayongera okunjagala nkyadolu. Amagezi ge mbawa bamikwano, bwe mubeeyo, omwana ow'obuwala teweesiga, tubeera eyo muntu nagamba nti nkwagala, nkitwale bwe nti, kubanga abantu bangi batumenya emitima, naye nga tannakumenya mutima abakwagala, anti omuweereza, olina ky'omuweereza, wamwesiga, omuweereze sente zo, omuweereze nusu 8 bwonna, tosigazaako, toweerezaako na famire yo wagyekweka. Ani oyo gwe weesize? Girlfriend, boyfriend? Badiya temwesiga ba boyfriend, temwesiga ba girlfriend. Okay, bwetutyo mukyala Christine bwasobodde ate munange otubuulira ku lugendo lwe ng'ali mu Saudi eyo. Si byangu nange mwennyini nga babagambye okugabana ebifaananyi by'abantu abamu, they think that they are so beautiful, balungi nnyo. Bw'alaba ekifaananyi kya munne n'alyoka amujerega, n'alyoka ayogera byonna by'ayagala, naye nga tetulina okujjukira nti ffenna twatondebwa Katonda, tuli omusaayi gumu. Oyinza okuba nga ku face you look so pretty and beautiful, naye ng'omutima n'obwongo nga tebiriiyo, nga beba bicekinga mu butabo nga toliiyo. So njagala okugamba abalala ba discouraging, abalala bamalamu amaanyi, tusoma ndowooza. That's why olaba nti abantu abasinga boyita nti babi, boyita mbu si balungi, be bafumbirwa ate be bali obulungi, gwe n'osigalawo. So to underlookinga muntu yenna, mutwale ng'omanye nti Katonda ye yamutonda, kituufu ddala. So njagala ate okubagambako ku nsonga ya WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, everything. Si buli avaayo n'ayogera Katonda nti nno munaye muweereza wa Katonda. Ate lwaki omusajja ajja ku Facebook nakwanira okwo ddala? Really? Ekyokubiri, lwaki atandika okusaba ssente? Naawe n'okemebwa n'owaayo ssente zo. Omusajja omutuufu kale bw'abanga azze n'agamba Mukama amukulaze, take time, courtship nnungi nnyo, mutambule omumanye. Ne bwankubadde oli eyo tokwata kasente ku kasa, otandika okulaba tukole bizinensi, manya nga nkwagala, tutandika otegeka emikolo, zitereke sente zo
bw'abanga wakuwasa omusajja yawasa mukazi si yawasa. Nedda tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota teweemalamu akasente ko kakoleredde ebbanga bw'abanga atuusizza ekiseera ekyokuwasa leka naye agenda akamirike. Bayibuli egamba tumiryanga mu ntuuyo zaffe muleke naye agenda akole akuwase ekyebbeeyi bakikolerera mwana muwala oli wa bbeeyi naye akola kati then mpasa kwezo z'okola. Nedda toweereza nsimbi zo kankubulira ogenda menyeka omutima bit call it a business. You can keep your money. Saba mukama akubikkulire bw'oba friend muterese sente zo nga mukama yamukulaze. Bw'aba muzaddewo muterese sente ate kati aba gino emikutu MTN Airtel balina enkola empya ze baleese sobola osendinga sente zo direct. Yes. Oba essimu yo nga yasigalawo ebadde registered giteekeko sente zo jazisanga bonaddo jagenda mba Airtel Money bajja kukuyamba. Yes. Ekirala beera mugezi. Saba Katonda yabakubikkulira emitima gy'abantu. Tojja kukebera muntu ogambe nti mulamu. Abamu tuveeyo n'otuukire wa kalenzi kale w'omulenzi oba omusajja oba kalenzi kubanga omusajja omutuufu omusajja omulamba tagenda kutwala mu kazigo ke tijangu tubeere awo nga yalokoka atya Katonda. Era bw'anadda ajja kugamba genda ewaka ewammwe oba si kyo funa w'opangisa obeerewo tugira tulindawo tuteeketeeke tugende ebbazadde tusobole okumaliriza ensonga wabula sigamba mbu jangu obeere nange omuliro tebaguliraanya omuzigo tebaguliraanya muliro ojja kwekanga nga bakusiiza ebirwadde obusente babubbye oluusi embuto zivuddemu omenyeko omutima gino mibiri gisaanuuka. So beera mugezi bw'okomawo kale ofunyeeko akwagala. Abamu batwerimbikamu ne beefuula endiga ne bambala amaliba g'endiga kumbe emisege giri awo. Ate omufere ayogera bulungi nnyo yakyasinze okwogera obulungi osinga ate abamukakamu okitegeera aba so sweet aswitiza. Kati awo kyenkugamba kyeki gwe wekka gwamanyi ne Katondawo gwe weetegeera wekka tolimbibwalimbibwa. Bwe kuba kuyamba yamba nga bwe kisaanidde. Gundi ali mbwetaavu muyambe. Siga ensigo wa ekimu eky'ekkumi. Ebyo biyamba byo bikuuma. Sente ezo zeetolooza olukomera tebajja kuzibba. Ne bw'obeera greedy bagenda kubba. Ate sigamba nti owa ekimu eky'ekkumi oleme kusaba ogambe nze mpa ekimu eky'ekkumi Katonda ye ankuuma. Owa ekimu eky'ekkumi saba siga naye ng'osigadde oli Mukama. N'okusiibasiiba ate bw'okomawo teri bizinensi ntono. Abagagga bonna be tulaba batandika mpolampola Mukama n'abawa omukisa. Bwe ziba nga zaakulema okukola okusooka n'oweza n'oyimirira tolowooza nti ate bw'odduka n'oddayo ogenda okwakivinga. Abamu ebiseera byaffe bituyiseeko. Nkugambeko nakana nze seegomba kudda Saudi. Bwe nadda namala wiiki emu nengamba Mukama nina kusiiba nkwebaza. Nali sinaamalako kisiibo kyakwebaza Mukama nenfuna omulimu. Amen. Mu kufuna omulimu ne wayitawo ebbanga lya mwaka manyi sente ze natandika nazo bizinensi awo wennyini wenkola. Oli ku mulimu ate gyokolera nkola ng'era bwe wali e Saudi ate era n'otandika bizinensi ng'oli ku mulimu. Kati ate eri mu nnyumba nali nkolera baani bali ate nga nabyo byenkola byabwe naye wano nkola nsasulwa ate okola bibyo. Amen. Natandika n'omutwalo gumu kati weeyongeddeko. Kirungi nnyo. Mutwalo gwe natandika nawo teri capital mutono. Abasinga twagala kinene. Kikyogenda okutandika. N'oyagala ofune obukadde 5 ate era obutali bubwo bw'ogenda okulinda osooke kusaba. Tandika n'ekitono ky'olina ogenda kulaba nga Mukama akugulirawo enzigi. As long as akugamba go ahead tandika n'ekyo. Sobola n'okufuna obukadde 5 bonna ne bufiirayo. N'obuteekamu bonna ne bufa. Magezi.
magezi kati naawe kyenkusaba mukwano gwange tubeere beegendereza tubeere abantu abaagala Katonda era abasaba ennyo buli wonna wooli weesige Mukama tambulira mu Katonda weewaawo njagala okubaagala ennyo era nkyabaagala nnyo njagala obebaza njagala okwebaza Christine avuddeyo n'ayimirira n'asobola okwogera naffe bw'olaba nti wali wazze mu inbox yo oba kuyita ku Facebook oba kuyita ku WhatsApp in form of relationship mukwano newankubadde nti mwagala tandika business mu groups ezo mubeeramu ba group admins mubeeramu abantu bemusinga okulaba nga batambula n'abantu abo oba bwe bapostinga tomala gabeera taken tomala gatambula tomala gewaayo bwotyo yes kyosooka okukola gende wa admin mubuuze munnange omuntu ono omumanyi ali biki tumanyi bangi nga bafumbo naye bwe batubuuzizzaako naye ng'ali ku mwana ali ku kyeyo ku muwala bw'ayagala mubba agamba ali singo kyokka okitegeera omukyala ali waka so buuza omuntu omugamba munnaye gundi ali atya bw'ati ne bw'ati nze bangi abambuuzizzaako ku bantu abamu ne mugamba oyo totawaana naye agenda okukizuula ng'amazima yayambibwa so toyagala kubeera nti weezibira buli kimu mulimu ebintu byotagenda kukukusa genda obuuze ku bantu abamu omubuuzeeko nti Doreen oyo ali atya muwulira kale naye gwe ali okumpi naye ali atya ajja kusobola okugamba ekitono kyammanyiiko oyongere awo obuuze Katonda osobola okuba nga oyitawo naye bw'ona ayagala okuzibira okwekekweke mbu ebintu tubimanye ng'obudde buyise ojja kujja okaaba maziga ng'otugamba munnange gundi yanzibye tasooka kujjawo asooka genda kutawaanya musumba kyekyo n'omusumba gwatawaanya tabimanyi nako teyali nayo oba mukazi wattu teyali nayo naye n'agenda musumba ntasaakaabya abaziga agenkanawa munnaye babalimba mwebuuze twebuuze tubeere abagezi tubeere abakkakkamu tusabe manya ki ekyakutwala mu nsi mw'oli mu nsi mw'okolera bwe wava wano ewaka tewali bulungi nnyo y'ensonga lwaki wadduka leka ate kuddira kubanga olina opportunity eyina zi wifi okwekolakola ebintu ku Facebook okwekolakola ebintu ku Twitter okuvuma okukola biki kasasiro yenna abaana ab'obuwala omanyi kye tukoze bwe tuddeyo mu nsi z'abawalabu ne tulaba nga bakama baffe tebaliiwo nti olina girlfriend boyfriend abaana balese emibiri ebweru ensonga tugigendamu olulala manya nti nno omubiri gwe yeekaalu ya Kristo naye mbaagala nnyo njagala obebaza ebigambo bitono just one word is enough for a wise person nabadde mbagamba nti nyina ennyo akagambo kenkozesa nti omuntu nga mugezi alabira ku nsobi z'abalala ze bakoze n'atagwa mu nsobi eyo omuntu nga musiru ayigira ku nsobi ze n'amanya nti nagudde mu nsobi eno sigenda kugiddamu naye omuntu omubuyabuya nga mubuya ne bwagwa mu nsobi tayiga so be that wise person olabire ku nsobi ez'abalala kale bwe kiba kigaanye n'ogwa mu nsobi togiddira tobeera mubuyabuya beera omuntu omugezi tubaagala nnyo obeere bulungi abatukumire Katonda waffe omulungi ate mubeere abakozi abaagala Katonda era abaagaliza Mukama abanjagalire sigadde nakamuko Christine mwana wa Mukama era nebaza Doreen Tusha akyaziza olunaku olwaleero eddoboozi limbejja tebali nga ffe ababwatuka abayogera edda eriri erimbejja naye naffe gye twali Mukama ajja munsumulira wanaagenda ku street okubuulira enjiri ajja kudda ayogera nga nze